bagula wettaka kasakasa wabawo ettaka nga liri private baligula mu Uganda omuntu asobola okugula ettaka anywhere wakasaba tunda bakkiriza tuli n'enkola gye bayita willing buyer and willing seller bakwanti onda lutamaguzi inaye alinganga yenyigira abataka abasimbire ekuli abataka bagenda ne baba n'omuzukulu omugagga lutalo baba n'omuzukulu ab'omugagga nze abataka okuva mwami Museveni bwe yawamba Buganda era kati olwalero buli wamu n'ateekawo agenti we kati ango bwokira Baganda ne tutunulira bigenda maaso era sisobola sajjajja wangu olugave samulabi yabadde mundu ajja kirema bigera ndugwa yabaddeko talimu atoba mutabataka baba era abataka abasinga babadde bambadde obukookolo naye kizigo okunsanyusa kye nagambye abantu nti Buganda egenda kukunamya buli muntu guno omulembe gugenda kukunamya buli muntu ati bakunama ki mukama wamwe kabaka tamanyi bigenda maaso ne mumuyita eri ebbali Museveni n'abakola ejjogo n'abateekera ddala ekizimbe mu maaso ga Bulange gwoba tokyali mutaka abo bakyali Bulange abo bakyali bataka Bulange bakiyagulawo abataka balimu oggulawo anti bo bagulewo ebintu bya nnono gwe tuba tukyali mutaka omukopi bawambyewo obuwambi abataka bawambyewo obuwambi anti kakati nkugambye ffe tetumanyi naffe goloza kabaka lwaki ba sidelines ne bannaabwe abala era babadde bambadde bukookolo lwaki oyambala akakookolo ku discussinga ku bataka kuba bijja kuwanvuwa era bagenda babikanda babazukulu babayisaamu by'egali n'abasajja eggaali kyamu Museveni yatugoba ewaffe mu Buganda Emmengo alinawo basajja be baatuwamba abantu abataka abayogeranga abalwaniriranga ensonga za Buganda bali kumawo nze manyi nti ali emendi minyunga president nga kabaka akyaza president ekyo nga tuwaba lutalo ate go yamukyaza akole mu state house emendi ebiri ani akyaza kabaka uliriza abo abakola ebyo baana bato kabaka yakyaza president professor namugabala no professor tewetuma bwetumirinya kansubira oli musajja Muganda n'abantu banja abeetuma amanya ge anze musajja Muganda mama wange ye Joyce Nagawa Idira Nkima kitange ye Gwembuga Kalidi Walusimbi Lugorugenyi Gwembuga sebo muzukulu wa Gwembuga kankubuli yajange tebyasa alikasawo yebasa abasajja abakulu abo be bakola si baana bato era ne Museveni okutuwamba ku Buganda okutuwamba ku Buganda ne sideline nga buli kika kyonna n'ateekamu ensowole n'Abaganda okubanga bonna babonaabona nga abali mu bifo bya Buganda bonna basirise kya teryanyega gokyole ebyafaayo bya Buganda waliwo omulangira yakkiriza balonde kabaka omulala ebyo ze siri mulangire tebinkwata kati tuveyo bijja tuwavwako omulangira yennyini ayali adda ku Muteesa oba Muteesa ko yali adda bamuleetera abazungu ekiwandiiko ne baga kabaka tugenda muno lita kyazze omulangira nagatulonde omulala kakati musajja wattu Muteesa yafiira ki mwanga yawaŋŋangusibwa ki nga guno omulembe gwagadde nnyo sento singa ensi omulembe gwenjogerako gwali gw'abazungu yali omulangira Simbwa nze njogera ku guno gwa Museveni atuwambye abataka balero banenyaki nga oba okyali mutaka nga bakugulira wobeera oba okyali mutaka nga bakugulira wobeera omanyi kye bayita obutaka omanyi kye bayita obutaka edikota z'ebika by'Abaganda ziri luddawa anti abataka baaliwo batuula badde mu office awo Emmengo yewali edikota za kuliro no mutaka wa bambi omutaka ono abakubiriza wekobe tiro kubanga yabalabye yabo yati wabalabyeyo ne kasujulu era kyamuulizako abambo abalagawa ababbanga abalagawa abankubazambo kwa nchakusomera muongeza wa Buganda kakati nkugambye tuli musibi abulizanti Buganda seetuma kuba waliwo betutula nabo mu Buganda kokasi najja nakuganze nne nalinnya nga wano mutuula wano neri atuula neri atuula akati wese abataka mutuswazi abamutayika nga benale mbaki mukama mwe sabasajja kabaka ne mumuyita bali owokulya akazinda lokonze nkayina nsonywe abatajawo yali ejjange yembiro zanja ono goyogedde Lugorugenyi wodigo jjange agwenzirira kati ansi bamita tebyasa mutwe kasawo je yegalamidde oyo azala kitange gwe bayita Lugorugenyi kitange ya Lugorugenyi linnya lya jjajja fo wedda fo tusibuka bigo ebigo manyiyo
manyiyo omutuba gwaffe gwe bigo gwa lubi yagutambuza omulembe guno gwagadde sente omulembe guno gwagadde sente lugonyi sente zingidde mu abasajja bemmenga abayogeranga nga bannakirembe balagawa abasajja balagawa bakyalwera nga basirika bakyayogera kiki sebo nze ni muganda tuveeyo ebya Buganda biveeko ne sebo ajjawo alabika y'omu ku baabadde wali jjajjange mbiro zanca mukutongoze mbiro zanca jjajjawo yabadde atayinza kubulawo jjajjange izuba yabadde kubanga nsirisenga yogera naye nange kankolewo kasubmission naye tetubanenya enteekuse naye nkugamba bagenda kuzimba mu maaso ga waffe anti maaso ga Bulange maaso ga mukama wamwe we bagula mu maaso ga mukama Saabataka we bagula kino ononsonyo ekisaawo nedira fumba kabiri maaso ga mukama baguzeeyo kabaka Saabataka baguziza abataka ettaka okuluta maguzi kyagezaako okutangaza gwe toyinza kuva wano n'ogenda Nakasero n'ozimbawo ekizimbe ekigenda otunda mu State House hoteli weri palo ne kankubuulyeko sina Kasero ebizimbe byonna byolaba mu Kampala ebisukka emyaliro 3 byonna gavumenti ebipangisa zisembayo waggulu baleme kulengera mu State House era Parliament buli mwaka batusaba biliyoni ezitaka wansi wa 10 okupangisa emyaliro gy'ebizimbe ebyo waggulu ebiri mu Kampala ebiwanvu baleme kutunula mu State House mboli ayinza okubanga alengera eri mu State House Mengo namwe mukole ekyo ku kizimbe ky'abataka nze siri mukungu wa Mengo kyatugezaako okuleka ku bya Buganda mwatukoba awo wennyini mwefuze Buganda okubedda omuntu gwe bayita omuganda talomba tasaba omutaka omuntu eyajja obuzi omusenze gwe mutabanyina wajjava n'abajoga mbw abataka mbagulidde we mubeera kasa mwagamba nti omuganda talomba ne mubasiba mu bwavu anti kakati tekwali kusiba mu bwavu bajjajjaffe baakikolanga tusobole okukola oba n'ensuku eziwera naye kati abantu baagadde nnyo silver plate lwaki olowooza nti buli muntu lwavaayo okukola development aba alomba kakati ekigambo kyeyogedde Uganda kyebayita development ekinatuukamu Uganda ekintu kyebayita development si bwe bw'obuzimbe bw'olaba development ebaki bw'oba osoma ebyenfuna development balina bagambira abantu abaganda bendudde nga mmanyi badevelopinga da brain wise abazungu basanga n'obwongo buli kiriya kati batusanga obwongo buli kiriya naye abazungu bakomawo ko wano abantu basanga nga obwongo buli kiriya batusanga tukyasula mu nsiisira kyoli kitwakivuddeko dda katukabantu kabazimbe uyawula abeeyita abaganda n'abaganda kati waliwo neyita muganda kubanga obuganda temukutwala mu ggulu abantu abaganda n'abatali baganda gye bali okimanyi nti waliyo omunyankole egyebali abanyankole naye okimanyi nti eri abayita abanyankole Kagame we yali wano nga yakulira Seemaayi genda okebere mu biwandiiko yali munyankole tribe bamuteekanga tribe munyankole oyinza okwesanga nga eggwanga lye teswa kukola mulimu wano ey'obulalwanda kati ffe kati ezo diffused policy tetwagala zikozesa Katonda okutonda amawanga ag'enjawulo taba musiru ne bw'oba nga oli muhima ne bw'oba nga oli muto Katonda yakute yegwe teweefiringa inferior complex lwaki weewakanya kwe wennyini gwe mwennyini oba weewakanya abantu abagenze ne bajooga kabaka ne bajja ne mukama waabwe Museveni ne bateeka olubiri lwawo mugundi mu lwa Bulange abataka onolutamaguzi abataka kankuwa akasemba tuli baganda abasajja bano batulya tulaba ng'ate batujoga tulaba ate abantu nga mmwe mubasembeza kuba kati ne mu mbiri be bagenda ne bakolerayo emirimu abaganda gye bakolangayo bana abasajja abatali baganda bakola mu lubiri bana abasajja abatali baganda bakolanga mu mbiri era nedda emirimu gyaffe ogimanyi gye twakolanga mu mbiri ffe tukolamu ebiri mu lubiri abaganda befumbe tukola emirimu ebiri mu lubiri wasa abasajja era ffe tulinamu ebiri emirimu gyenno bwe tutaba basawo tuba balamuzi era kye nkugambye nti ne ku nnyanja gye bakolayo kye babafuumudde ne gye baatemanga gino okimanyi gye baatemanga ddamula naye batwalayo ekibira bakitwala nakyo kakati mbadde nkugamba Museveni okwata ssente nti agulira abatakaawo
Buganda nze ntula mu parliament akakiiko ka finance Buganda ebanja government ya wakati ekulemberwa President Museveni gibanja obuwumbi 5 obuwumbi bumeka 5 olwebyo byepangise ebizimbe n'ebibanjibwa lwaki gwe okukwata bana abataka bo botambuliza mu kikondoolo kyo lwaki tosasula Buganda sente zaayo milioni 5 neyezimbira abataka bali kakati ekizibu ky'Abaganda balowooza nti Museveni kuzimbira abataka we batuula waliwo omutaka asula wabweru ono lutamaguzi ensonga y'abataka njiggadde kakati ngateko katono nnyo mu principle of management mulimu kye bayita motivation bw'oba motivating ato motivating a team you motivate individually kakati oli kyakozesa tajja mu Buganda nga yonna yajjamu akabono n'akabako kakati ye tolowooza nti byonna byakola tabe calculating yajja ku parliament mukulu wa kika ne munene bajja ne Tamaguzi gwe tukujama iba balondamu Tamaguzi tuze kusinkana waliwo omusumba wamaanyi nnyo wano abadde abuulira enjiri nti ab'ebika mwewase oba gwe namakula wasase Dr. Joseph Serwada yabadde akiriko lwekitange nze fasiboli mu famire yo nga bagamba nti oba gwe walusimbi gendo wase nakku omukulu oyo bwabuulira enjiri abataka ne bajja tisebo basukulu mutuyambe kino mukyogereko ku parliament ne tubagamba emmengo teri parliament emmengo yo parliament abakulu b'ebika mwenga abakulu b'ebika mugende mutule mengo mugende bwe muba mukyali tuyavuddeyo n'akondeming ekintu ekyo mu parliament yaffe y'emmengo tebakyalina mukisa ati kugambe nze bwe namugambye kubanga nsibe twako ebyammwe ebyokwekiriranya okulya sente z'omusajja Buganda ne mugisaanyawo nga mulaba nga yonna kuba kati twategedde n'ennyanja yatundiddwa webale onale Tamaguzi webale nyote ennyanja ya Kabaka ennyanja ya Kabaka Pastor Kayanja yakwatagana n'emmengo ng'ayita mu Katikkiro agideveloping etunule bulungi era enteekateeka zitandise zigenda mu maaso etunule bulungi si kuganti waliko agenda okukolako ebintu abalambuzi bajje nga akayanja kakaba kalikirya Pastor Kayanja omulimu ogwo yagwewomya ku bwereere bwekiri kati mpozi nga goli wa munda era mumwebaza olina kumwebaza bwebaza olina kumwebaza bwebaza erere jukira bali abakola oluguudo eri ebbali balina engeri gye basimanga amazzi ag'omukoka gagenda mu kayanja ako kati kagenda okukolebwa ku mulembe kabenga buli bujuwala nti ennyanja ya Kabaka eri wano bwete kayanja yakajabeerewaawo akirabye kati ekyaki akamalawo emyaka emeka ali myaka 2 plus kati nkugambye nze nabaddeemu kubala era nagaya abataka bano nti mbadde nenya nange ku bataka bano abagenze ne mwami Museveni n'abagulira mu lujja ye yajja obuzzi wano n'agaana okubasasula naye bwe neefumiitiriza ng'omusajja Omuganda kuba Omuganda yeefumiitiriza neŋŋamba nti omulembe gwakulya buli omu akola bimusanyusa mugende mu maaso webale nnyo kati enkya abakakiiko k'ebyakalunda NUP oba kagenda tandika okususula nga katandika ku local councils batandikira mu Lubaga eya omwami Losius Mukasa ejo bajjo tandika batandike nti kansala wano agenda kujja wano paka banama bagende badde mu Lubaga bagende banagenda okuweza August agenda okutuuka mu makati awo nga 2 nga bamipipa batuuseeko ekyo kiri mu NRM kyaggwadda kati bali mu misango NRM bafunye petitions 318 bonna babbwa akalwo kaalimu obubbi obunafu buvaawa ekyo tuba tubyebuuza nti abalondesa be banafu okusimba ku mugongo kwe kwasa obuzimu NRM yemwe Abaganda bagandi awanise tasekera wankenku abena bukyali kumbuzi kulya pame endige jja kulinya enjo ya NUP endige ebere waggulu nti emigga gye badde mu NRM egikyavuga amasasa agavuga jukira bokirabeka basinkana nga simanyi lwaki NRM related kuzi ku mundu NRM wekyo bajja kitunyonyera lwaki stories akulira nti bajje mundu mukaluka NUP bakadipi nalaba mukadipi nga polisi ye handling ensonga nina labye mukaluka NRM nga wale wa handling ensonga abatali related to army nga bawumula dda myaka nga 10
abalala babiri bali ba business personnel abalala bali nenge mundu enyuka ko bunyosi era abantu babalira tuyinza oba twafiirwa abantu abasooka mu 7 oba mu 10 wekakiri nayogera ku kigenda hoima kubuzeeko sebo n'okubuuza abantu abansindika mu palamenti abantu beekasangumbe mbalamusizaako Bananakaseke Kapeeka ne Semuto ennaku 2 essimu yange yabadde yagwa naye nga kweri naye nga yagwa obadde onkubira ennaku ezo nsonyiwa nga tonfuna bulungi naye nagifunye yagwa mu nnimiro mukwano gwange omu nga yeekyanga nnyo nekubira essimu n'otakwata ne mugamba munnange nze tebanneekyangirako ndi musajja muzibu nnyo bwe mba nkunnyonnyodde essimu yagwa ebadde yabula teyagwa fact yabula nagiteeka mu silence era kino kyengamba nga abantu tuboteeka essimu mu silence wakiteeke mu vibrator oyinza okwetooloola tewali kesanoonyeza mutumbe essimu olabika wali ogitaddemu akanyonyi omanyimubeera mu meetings ez'endawulo bakulisaayo nnyo mwenna bwe twabadde nabo olunaku lwajjo ebukakalaawo abantu bangi ndowooza mwalabye omugaso gw'omubaka wammwe Lutamaguzi natuuse bukakala nalabye amazzi gali era naawe kanso ngenda gakulaga ne engineer yinza kwabulaninga oluzi ebukakala ebukakala wabengawo omuntu abajjanga nga banvumirira oyo mubaka wa palamenti biki naye natuuse we basula we banywa amazzi amakubo nadde ngenze kulungi bwansi era nalese nsasuddeko emitwalo 6 ku bulungi bwansi oyo ngenda kwongera emitwalo emirala gibe 9 okuyiwa ettaka mu nkonkenzo era nalese n'ebigoma bye naguze buli kimu nakiguze emitwalo 35 ebyekawomya ab'ekyoga nammwe wali eri awagatta Kalege nammwe ebigoma byammwe bigenda kujja nammwe nabisasudde naye mbakulisaayo nnyo muyiga obuvunaanyizibwa bw'omukulembeze abantu abamagera ne bajjeyo n'abogera ebigambo bingi n'ogamba ono oba kiki ekimwogeza naye ogenda otuuka waasula bantu mmwe mbabuulira wabeera tolondanga omukulembeze nga totuuseeko wabeera ku kyalo kye anaabiraba atya anti tosobola oyinza okuleeta omufere politics yafuuse wakweyiya kati mbeera wali mu palamenti naye politics is purely business oli n'atunda ennyumba ate yesimbewo waliwo omukwano gwange omu ali mu Western Uganda yali nga nvumirira nnyo yangamba mbu antwale wa Museveni ne muganze mwa Museveni sina kye mwetaagako ne bwemba n'amabanja gange ngeesasulira ekyokubiri neekolera naye nga mukwano gwange baffe tuna mikwano gyaffe mu palamenti of course mubeera abeemu ne mwawukana mwa ideology naye yakaabya amaziga yeeweze milioni 7.5 ng'agenda mukamyufu ne kawe 7 oyo yakutteko katono eri mu Western Uganda bo batulina buwumbi tovuganya kakati bwe yagenza ovuganya naye mbadde nkwasitole bwe yagenza ovuganya naye bamuleetako mu kakiiko ka Kosase nga yabba obuwumbi 65 oni ayino bukade 7 ati yebira kwa yabba oligo yavuganyiza nga yabba obuwumbi obwo kakati we batu yali asubira mu bagenda kumukwata ono bamusibe recommendation za kakiiko zali ki ati ye yabadaga what were the recommendations za kakiiko bavumira kakiiko akakosase wakakiiko kali badde kakola oli kamujja mudda mulesi recommendation oliba mukwate gatalire na kwesimbawo bwe yatuusono we yataddenga emitwalo 10 ng'oli ateekawo kakadde abaregistra yagenza okuvaayo ng'oli munne aspendinze obuwumbi nga 3.5 ye ng'aweza obukadde lwange 7 obukadde bw'olusambu baabulidde ne buggwawo n'akomawo yeewole Kampala nga teri amuwola kakati lwaki mbagamba ebyo tikati politics business yafuuka dda tekukyali kuweereza luli politics yanyumanga ng'otuula ne bannabyafuzi nga mwogera eby'obuweereza ne kati otuula ne business people tunda ekibanja kyo nalabye bana abayindi ennaku zino bakola sente abawola oteekayo ekyapa kya kawumbi naye ng'ozze kwewola milioni 10 kati ate n'ezo nga zakiwala zima okudda wabula mwami Museveni njagala kwebaza sitera kwebaza ku mulundi guno bwe twagenze ekyo kiteeke kuliko bwe twagenze mu kaluka otera okugamba Museveni webaze nali ngambye ofuna omudaali gw'obukyayi ulirija sebo waki nakwebaziza twagenze mu bumyufu buno bwe NRM for the first time in the record of payments
Museveni yaganya okuteekako omukono gwa release nga mugenda mu kalulu ababaka bonna abamuyirawo omubiri okuwaayo emmwanyi zaffe abayise etteeka lino ery'oku civilians back tuyingira mu kooti z'amagye obwedda bali wali nga basamba enzijjo omusajja ne tumuyirawo omubiri n'agaana okuliriizinga salale era buli muntu yenna omusanze ng'agenda salale y'omwezi ogumwe badde sobola okuyambakaawo ne molomenti biba bingi kabakaneneko abamu babadde baasasula bunigumiikiriza nakuwadde babadde baasasula ng'oli agatta emolomenti we ne salale nga bivamu nga sente nga meka ayinza okuweza wakawumbi nkugamba buli muntu afuna allowance ow'enjawulo you don't get the same allowance kati oli ng'asuubira nzijja kujja ku ssaawa eyo okumumanegingira akamyufu okusasula ba agenti ne zino sente zabadde bagula naye yatuuse ku ssaawa esembayo ng'omusajja oli gwe baawe emmwanyi zaffe okuzeeganzanyizaamu atayagala mugagga yenna aganya okulirizinganaye kale webale point of information ombaka wa parliament mwebeeramu etuyamba ffenna sebo nze ndi DC etuyamba nsoose okumwebaza mumbeere kiyinza okuyitawo ojja kukigira nze nange bampadde akadde anti kankuwe ku information kituyamba ku kyomusaala kyobadde oyogerako njagala kusooka eyo yonna gye twabadde abantu baffe njagala kubasaba kino kikatinga across the country kya ggwanga lyonna enanga muntu abantu bazibaguza buguza density enanga muntu mwami Museveni n'omukulu akulira akakiiko kannanga muntu oba national ID abantu okwewandiisa babivuddeko enanga muntu bazibaguza buguza babasaba emitwalo 2 emitwalo 5 emitwalo 7 please wake up muve mu kusiripingira ku mulimu abantu abasinga eno information ifa abamu tugifuna temusobola gifuna kuba abasinga ensi mwagita abantu abasinga nanga muntu bazivuddeko bazibaguza buguza enanga muntu erina kuba yabwerere okujjako nga kamba weeye ekyokulabira ku kitono nnyo mu bitundu ebyaffe gye tubeera mu Greater Luweero ebyalo ebisinga tebirina masannyalaze ebisinga ensonga lwaki tubadde tulwana nnyo ennaku ezo omukulu omu yaŋŋamba nalebo mbadde sikulaba ne mugamba ntuula kakiiko ne nankabirwa minisita w'amasannyalaze akakiiko ka natural resources twakafuna kampuni empya ya UEDCL esikidde umeme kakati tugenda kufuna ba new contractors bwe tutayincorporating oba okuteekamu ebyalo ebyalina okufuna amasannyalaze tebagenda kubiwa oba neetaaga nsibe naawe mu kuziika abafu oneetaaga nsibe naye mu kwalula abalongo naye ato neetaaga okuyisiza ebyalo byeno n'amasannyalaze kiringa abamu bagenda ne bafuna bano bala district abagaba nyonyola abantu omuntu agere n'afuna CD school n'alowooza nti yavudde mu ggulu n'atamanya nti omubaka we bw'atagenda mu education committee kuteekawo nti gomolo yaffe lyetaaga CD school tebagimuwa Kagame gana amakubo teyagadde nabadde n'abasajja nga bagala kwokya bimotoka bya Abubaka Construction mazigo wali eri ku Semuto Road Kapeeka anti ebimotoka byatomera amasannyalaze waya emiti waya ne zivaako kati abatomera ne bagenda ne babayimiriza ne bagamba nti temutubuulira kati bano bakye beekozeemu bamaze ebbanga tebalina amasannyalaze muzikiza bali mu kibururu naye ebimotoka bino ebitujoganga biti lwaki tetwekola mu mulimu kakati kyantwadde intervention ogenda okunyonyola abantu nti teri wa kimotoka asobola kikwata n'atomeza omuti gw'amasannyalaze intentionally oba mu bugenderevu kitegeeza kyamuwabyeko n'emmotoka yonna kebe yange ambaka ba parliament olumu naye eyinza okufuna mechanical problem naye bwe obuvunaanyizibwa ensobi gye yakoze butalipotinga wabakama abe naye ate ne bw'aba alipotinze bano abakola ekkubo lyaffe Matuga Semuto Kapeeka it is a national road kubo lyaffe siri Abubaka Construction Company kubanga ye bamuteekanga contractor wa government akolagana ne government kati eri buvunaanyizibwa bwange ng'omubaka wa parliament okulobingira amasannyalaze ago gwe baatomera gaddeko era twayise njagala kwebaza manager w'e Kapeeka
amasanyalaze ge mazigo gazeeko wa UEDC gwe bakaleta yagazizaako wabula kati obuvunanyizibwa bwe tulina era olutalo lwe lwaba ababba waya z'amasanyalaze electricity vandalism ewaffe professor babba waya bazitwala wa bangambye enakatandagira babbyewo ekyoga babbyewo waya ekanyogo gababbyewo waya wanonge kakonde babbawo waya bayitawo bakayunga kati bazibba ne bazitwala ne bazitunda era ono omukulu ayabadde azzaako amasanyalaze g'emazigo yangambye ffe tetugenda kuzzaako masanyalaze nga temusoose mwe ng'abakulembeze kusomesa abantu nkuuma ya waya kubeera tugenda kuzizzaako bakomewo bakole ki bazibbe kakati ffe naffe tetumanyi kubanga eno gavumenti esobola okumanya nti owa nuupu ayambala akakofiira ka lwedi n'emuwamba n'emutweka mu basement etasobola kukwata mubbi n'abba waya webale nnyo onalo ntamabuzi obudde butuweddeko saafe esooka tugikubeko twagala ensonga njagala kusaba mu dakiika yange information ejjajiwa mu budde bwo bayinza okubanga olumu teyamba njagala kusaba mu dakiika yange okusinziira ku ggwanga nga bwe litambula bannaffe abafuga eggwanga lino maye mutuuliriza nnyo waliwo prime minister bandi bonna batuuliriza eggwanga direction gye muli tuttemu bwe munaaba temusabye tugenda mu nnyanga bwe tulaba fujjo erikolebwa mu ggwanga lino okuwamba abantu okuba abantu sogera bino ebiri mu NRM kuba ebiri mu NRM obubbi n'okwekuba ebyo biri nomo anti uliriza nze ndi musajja yasoma ayawula okuwamba n'okwata ne kidnap bwe mubanga kubanga bwe tutambula mu byalo eyo n'olaba abantu abaweddemu essuubi abaali basuubira nti abasajja mu abagenda eruwero mulina we mugenda otutuusa nende mukomawo nga mukola effujjo mbu mwami Museveni ozimba bwakabaka bo n'abantu bo wano abantu baffe abali eyo nga mubagoba ku ttaka kino nkireese ssebo mukama wange olw'okugoba abantu ku ttaka okugenda maaso wano naddala mu Uganda kususe abantu abasinga mwami Museveni tokimanyi ffe tetusobola kutuukirira naye wali badde okozesa nnyo information yaffe eno oligijjukira oba abaana bo baligijjukira oba abazzukulu abantu abasinga bakukyaye gwe okujja wano okufuna obukulembeze abantu ne beerekereza nene bafuuka momboze mu nsi yaabwe gavumenti nga weeri nga musobola okuteekawo amateeka n'abantu abasobola okukuuma abantu ku bibanja byabwe ne buli wootuuka bakugoba ku nnyanja oyiyeyo amagye gonna gali mu kusolooza ssente nze sirabangayo magye gasolooza ssente ne gali ku nnyanja gasolooza ssente ono omukulu agamba mbu yateekayo magye ku nnyanja kutereeza nvuba bali tebali mu kutereeza nvuba bali mu kusolooza ssente bawooza bazaakayo bali mu kuwooza webale nnyo onalebo nakatongole ku nnyanja obudde n'ebitundu ebirala byonna eyanzizza nnyo kasukakiwaita kikimu information gye mbadde njagala okuwa omubaka akiikirira abantu b'e Nakaseke eyeemakirira okusookera ddala agambye nti omusaala ayogedde ku musaala gwa Julai president yagana okussaako omukono zento zifulume kino kiwulirize president si ya releasing omusaala omusaala gulilizingibwa ministry ya finance ekyokubiri gwa mu bikopo owuliriza nanti mpuliriza kamumuwulirize ndi mu kugunya okusonsula ensonga zino gwa mu bikopo nkuli now kakati omusaala gwonna ogwa Julai buli mukozi wa gavumenti yenna gyali akimanyi nti gukeerewamu ogwajwa gukeerewamu why tugenze mu financial ya endala era ono mbaka parliament atula mu parliament mubuuze Julai yali afunyeeko omusaala ng'emyezi emirala gyonna anti wuliriza kasoga kiba yalina omusaala guva ku consolidated fund si bwe kiri omusaala gwa Julai gukeerewamu olwa financial implication za budget webale nnyo nti tuli mu financial yaki endala tuva mweno tugenda mweno webale nnyo nolwekyo ekyo ne kikeereya omusaala era olumu naffe tukeerewamu okugufuna okay nensako si president kulide now si president asibya bufuzi katusoka tuligulize kasoka kibayi appropriator bwa kugamba appropriator bwa kugamba nti ne ministry ya finance yoyogera the minister of finance is the president on behalf of the president but you see munyo uliriza president yakuwa omusaala kati dindako president yakuwa omusaala ani ateka ko mukono kati lwacho
omuvumo oba yagukuwa sente siza mu 7 kakati mukuru professor but you see sagala mufuka emotional nze sokebula kusensonga yi point yange jembabuulira bano lwakuba tebagala kujiwulira gwe tokola mu government oli afuna omusaala nange appropriate bakozi ba government consolidated fund ye bawe sente ye mujanga sente webale nnyo naye ministry ya finance yesindika omusaala guno owuliriza bulungi nga public service emaze okumanya nti professor Walusimbi akora mu kifo bwekiti gundi akora mu kifo bwekiti ngera ku criteria zonna wazimarayo noteekebwa ku lukalala olufuna omusaala gwaki gwa government public service ministry ya finance nesindika omusaala ogwo era buli muntu agufuna okuva mu banka gye wateekayo details zo ali kuyakugombolola owuliriza siri kugombolola kakati mbuuza honorable Rutamaguzi nze muntu amanye ebintu mbuuza president wuliriza kyenjagala okumalawo president ensonga eno tagibeeramu Rutamaguzi kayagambye nti yaddeeyinza okusayininga abantu bagenda mu kamwifu nga tebalina sente kati abalonzi babakulira baasoma gundi teweeswaza asobola okubanga nasoma okusinga ewuliriza kyengamba president tagambangako nti bano kambawo omusaala mukamyufu okiwuliriza bulungi bwe mubanga mwabadde mu delays ku musaala gwa July president omukulu professor neyanziza kantwale omukisa guno okwebaza ku management ya BTFM okutuwanga omukisa okujja okubaako bye twogera eri eggwanga oba oliawo ebiritwala mu maaso. Mukulu Tamaguzi sebo Mr. Guleta Luwero nsanyusa okubeera naawe wano omanyi kati budde musaba akaluluke sebo kama omanyi embeera mwe tuli tonteekako malala sebo kuona Mr. Guleta gwosobola ogereetako naye nze mba mugambe sebo abantu bange bakatikamu South Constituency abalonze akamyufu k'NRM tujja bebaza okutulondera omuntu omwangu ennyo bwatyo kubanga babalondera mwangu oli mwangu era we bampeera kadi bwendi ebipande nja kukubisa bitono ate ebirala bibaddewo nja kukubisa bitono olw'ensonga abantu batulaze bawangudde obulu bw'NRM naye nga bagamba mu constituency namba oli ayina 8 kuyawangulira be balonzi be kati be balonzi be naye nga mwabaddimu ab'NRM bameka abalala agenda bajjawa anti katigeza eyawangulira yafunye 8 ab'ebibiri n'ekikumi n'emmeka bo bagattagatta mulimu abalonzi bameka omutwalo weewuwa ewamu eyo abo bali wotafiira akakaaga naawe ewaffe bali mitwalo ena eyo constituency gyolaba nina ulira abantu ayawangulire ku mitwalo 4 owaye emwenale anti kakati omukulu yagambye ndina abaana b'essomero balonze babadde na mu uniform nabeerawo omukulu omu nagamba kwabaddeko dress code kubanga ensonga y'okulondesa abaana b'essomero eri kuba nti abatannatuuka naye omwana w'essomero aliza ku myaka 18 yasobola okubanga alonda kakati abantu bafunidde obuzibu n'abatuwuliriza bonna balwawo okumanya nti n'abaana baffe babawandiisa twabawandiisa okitegedde balina ennimi era mbadde nga nkubiriza abantu ne Honorable Rutamaguzi nti akalulu tekabeera ku lumbe lwokka tekabeera genda mu masomero abasajja bamandera okukyusa South Africa batambulanga mu masomero amasomero gakola kinene nnyo naye abantu beerabira kuba kati ffe future yaffe eringa eggwako mumugenda eyabwe etandika naye obalaze otya eggwanga bwe litambula naye tubeerabidde ojja sanga bowino bweyagala okwogereramu oyagala abagenda abo baggwako tokola musingi gwa nkya kakati senga essaawa eno pulezidenti Kyagulanyi ekavula obudde atwala butono ng'addawa senga asoogera mu institution ezo n'agamba basekaseka ti gwe bw'oba ogenda otambula na kino naye kati osanga neewuunya osanga omubaka mukulu Gakibayo ng'akimanyi bulungi nti sente ezijja ku disitulikiti yazitegeerera ng'akutte ekitooka akisimbye mu kkubo yeekalakaasa ekkubo tebalikoze akole ki sente ezo mukulu Rutamaguzi akimanyi sente bwe baba bazituuse Nakaseke ono akimanya era naye nagandi mukolere ekkubo lyange ery'ekigegge mugenda kunkolerako ery'essemoto sente zazze nga zazze naye waffe va mu kulima n'okuwalakata
boba walaka ewoyo natuka nga mara mujali twali wano ne chairman wange wero C5 mukulu Kibirango mwezi mulamba Kibirango yagamba nti ibintu binatambula bulungi yangamba ku Monday lilyo lijja kubaliwe tebanatandika nkugambye ne Kanyanda terinatuuka bwe naze yekiro sente yajja ate kakati sente zibeerawo yeye nyini yangamba kulubita mutaddemu sente nyingi naye obuzibu bwe tuyina mu Uganda nga tetunalowooza ku Museveni nga tetunamujja mu kamwa system egenda sigala bwetyo bwe tunate twanguye ku Rwanda nze la sikiririza gamba ndi kansala aleme butabana biwandiiko kati omuntu atamanyi bayita monitoring and evaluation agenda gasache gwanga kansala wero C3 tabana biwandiiko kati agenda gasachi omusajja agambye project evudde yeze mu Gombolola ya Walusimbi kitegeeza ki gwe wennyini otusoka n'omanya nti abazze okole kubo mwazze muli wero equipped buli kimu kirina mugenda kukolerawo bbanga ki wano resources ziriwa naye olutuuka osanga ne kansala n'omubuze kubo lituuse wanti simanyi kansala tamanyi wabula naye omusanga ga Museveni kyekizibu kati ono Museveni tajja wuliriza buli omu ne ekkubo erigenda ku luzzi ekizibu kya gavumenti kankuwa ekyokulabirako olunaku lwajjo nabadde ku kitundu bakiyita Bukakala kiri Semuto naye nga waliwo omunene wa gavumenti abeerawo atambula ne Museveni akwata ebikutiya ne bagaba mu biseera byakalu Bukakala nga banywa amazzi n'ente mu ga Katonda mukulu ekyo kinakuwa kya gavumenti anti kakati gavumenti erina okuwa clean water kubanga LC1 LC2 LC3 mpaka ku 4 search individual bana yenye amazzi ganywa bwetuba tumutodeko ni amazzi ganywa ni kyamani Yusufu ni amazzi aguganywa kwani tubuziba ziganywa nabo ne baganywa talina jajja malala omulimu ate gusoko ogumbaji era mulinda president Museveni agambye ku luzi lwe Bukakala lugenze viral noyo ngenda kumulaga ko mazzi nga bine Museveni gyabadde gyalwani ogenda kulagala DC nabadde ngenze kola makubo kaka ekulaga ono yande Semuto bayitawo Bukakala Semuto sub county Kapeka musalagana ne Kirema waliwo sub county yazimbibwa waliwo sub county ujeziri zizimbiddwa ezo naye kino nkugamba kuluzi mazzi nga gataliwe omuntu eyalabye ku mazzi gali yagambye ndi abo bantu naye atono kyembadde ngamba ono nti abantu be batubuuza nti ku district wabeerayo ebyuma ebikola ku ebyo by'enayikole ne mbagamba nti ye abafuga ku district opposition nti benalemu omukungu asula mu kitundu ekyo ekyebukakala we abeera ne Museveni ne Kutiya ddala asulawo nti asulawo n'abalaba abantu nga gebanywa naye n'abafumbira omukyere n'obwokulya ne bagenda ne bagamba nti tomunenya oyo nenya abantu abo bennyini abamulonda abamuwuliriza ne bali omukyere nga oluzi baluyita mbiridde mbiraba nabiridde mbiraba ndumanyi nalubinyonyo naye ng'omukungu wa gavumenti maliriza nga maliriza ensonga yange njagala abatuwuliriza basooke balabe bategeere ekintu kino nti ekintu kye bayita gavumenti si ya Museveni si ya Kyagulanyi ya Rutamagozi ya Sekasi ya Walusimbi noono essaawa eno NRM bwevaawo njagala fa abaani yupi tugambe strategies kyezigenda okutwala eggwanga maaso era ngono bamubuuziza nti ebyuma bibeerayo ababiri n'abannoobu kuba ebyuma tebibeerako nti nekino ekyuma kyagundi wabula kirina okukola omulimu gwe kirina okukola ki okukola naye obuzibu bwe tulina mu kuluprofesa twetaaga okusomesa abakulembeze omukulembeze agenda okujja mu kitundu nga kyagenda okukola akimanyi tewali sente mwekavuli wabadde leadership training amunaku mu training mwaka gwonna oguwedde ogumbadde mu basomesa eyo sijja tutegeeza ono Rutamaguzi gwolabaawo amanyi kye bayita policy amanyi kye bayita management amanyi kye bayita development policy analysis oyo era nga yatudde n'agikunyonnyola ng'omujje mu byobufuzi
okatwali twasobwadda kati ffe tetukyanyonyola kubanga politikisi wa leero oli alina okulwanirira ekintu kye mwalya naye politikisi wa leero gavumenti commercial olya profesa lwaki nalinze nsabye nali njagala kusomesaako ku kitebe ky'NUP bana bane basomesa nga njagala kubasomesa agropolitics nti osobola okubeera mu byobufuzi nga bw'okola n'okulima naye kati obuzibu bwe tulina n'omuntu abadde ku kyokero kye ekyamanda n'abadde ku luddo ng'anyenyende ku ye wawulira nti waliwo okwesimbawo naye nga jemisinde akola ki nga yesimba tasobola ne bw'omuwa nti genda onyonyola olukiiko lw'omuluka nga tasobola naye nga azze kwesimba okubaka bwaki azze kwesimba ku lutamaguzi politics never just country wide kabe bweru C5 kabe bwa kansala politics kasitafuuse ew'ebyenfuna gundi talina muli muteekawo natunulidde Meja General Kayanja nga awanda muliro ate wegendereze manyo tuwuliriza nnyo nze mukwano gwange omulamule gwe Kayanja wegende omulambo mwe tamanyi biddako mukwano gwange negoza dda kubire ngoma anti nkugamba twabagamba nga abasajja abo nga basiga Museveni ensigo ya Museveni zimu wano nti ebiseera bigenda kutuuka empologoma nga obugabi bwonna bulidde anti Musevenomics soma ekyo kitegeeza kudibaga interpretation yo namulabye awulira wano oyo General Kayanja nga yeeziribanga ne babba akalu yabadde kamuwala we mwanyina oyo Kayanja neyekiribanga nakuba omulanga twalwanira bwere ne tumugamba mubadde nga musiga ensigo z'abasajja abo nti buli kiri mu ggwanga kyabwe ne bakwatanga abantu baffe ne babasibanga mubakubira mu ngalo kuba mulya abatemulwa ne batemulwa kuba mulya kakati kituuse mu nyumba ya Ntoosa baga in fact gwe yakuliddwa okubba obululweyo era akayi tolina musanga abo bonna bebamu webale nnyo yeziribangireyo mu nyumba ye amaguzi ensonga egguse bulungi nnyo kansoga kibayo ingiriya mutadde kansoga kibayo gwendiko RDC deputy RDC wejinji amaze okuyingira wano olwalo yalukyamuli mbala RDC bambala bwe batyo balo bambala bwe batyo balo babera mu masuuti bala RDC mwali badde mugira mu combat eyokulwana olutalo si combat eri amaje ovulu lule kyovulawo nonondawo ne gambut sawo ng'obadde wansi eyo abiretse wali ne mundu ye mukola ne ofisi ya president pozi ate naako kabaamu olina okuba smart ku ofisi ya president bali bantu okyali muno olwalooya luterukuvangamu byolimu byalooya lulina olusuula wali wabbali kulwaki olina okukati tuli ku birala tuli mu struggle tetulina struggle gye tulimu yaggwa ffe ekimu ku kye tusoosowaza mu gavumenti kulaba nga abantu babeera bulungi kye tuyita household income PDM gikoze ebitabo ebyentalo basse marungu basse balwanyi babirwana era eggwanga ne balitebenkeza ffe olutalo lwe tuliko nga government officials bonna kulaba nga sengaawo ali ennakifuma abeera ne ssente mu nsawo mugandawo ali ekifampa mu ggomba abeera ne ssente mu nsawo kye tuyita household income ono muganda ngo wekanyanda okulaba nga abantu be buli muntu abeera ne ssente mu makage nolwekyo takolera lubuto lwokka nzikiriza mbuze kubatuuliriza gonsookeza mubiri bakagwa abatyame wano n'abali kuliya mbalamwisa ino mukodeeyo mwekaza gye mutuusiisaako engalo ninze ninsimaga Kibayo assistant RCC wa Jinja City mu South Division anti ntandise neri abafunye ebirungi mbebalizaako Katonda olw'ebyo ebirungi bye mufunye abafunye ebizibu n'okusomozebwa okwendawulo mbasaasirako ino nzikiriza nsaasireko abasomerako emwiri Busoga College mwiri nsaasireko eggwanga lyonna nsaasireko Essiga Eddamuzi nsaasireko abantu be Kigezi sub-region especially Rubanda district okufiirwa retired judge retired supreme judge Justice George Professor Kanyehamba so nolwekyo twafiiriddwa nnyo ng'eggwanga era mu butuufu ayina kinene nnyo kye ya contributinga ku ggwanga lino nga yakolako nga minister n'abeerako nga attorney general
n'abeera ko chikoni mchikulu gwanga olwa NRC yes na yeli achikirira Rubanda NRC na ate bingi nyo bya contributing zenga ngali mu mateka badika bakamukiriya nnyo yeah of course jurisprudence gwanga lino aina kinene nnyo kyagitadeko so tubasasira ko nnyo mwena abenganda ze abemikwano je nesigedda muzi okutwalira wamu okufiirwa retired supreme judge oyo Professor George Kanyamba kirizera nsasire ko minister waffe omubezi owa ICT ne national guidance Godfrey Kabyanga Baruku okufiirwa muwarawe yes kitalo nnyo muwarawe yatuvudde ku maaso sebo omugana nge honorable Tamaguzi ndoza walabye ku platform ya parliament nga abika muwarawe Fiona Kobusinje Kabyanga ku myaka 37 abakyali so cancer kokolo yamujje mu bulamu bw'enseno era mbadde ndabaawo enteekateeka ziwedde ez'okuziika Lusese mu kyalo bakiyita Lusese Bukonzo mu Kasese district ekyo mbasaasirako nnyo naye Nelson Mandela omugenzi yali president wa South Africa olunaku olumu yakola statement gye njagala okukolera abatuuliza mwenna oboliawo abaviiriddwako abantu bamwe ebayambeko ate banyiga emitima yagamba nti okufa kintu kitewalika naye omuntu bwali bagendangako eyo gye muwangaalira ng'alina kyakoledde abantu be ng'alesewo omukululo yes ng'alina kyakoledde abantu be n'eggwanga lye tewali kulonzalonza omwoyo gw'omuntu oyo guli wumulanga mirembe abasigaddewo so nolwekyo statement eyo nje yazika ku bigambo bya omugenzi yali president wa South Africa Nelson Mandela okugiteeka kumwe mwenna oboli abo baviiriddwako abantu bamwe nga balina bye babakoledde n'eggwanga lyabwe okutwaliza awamu nti emyoyo gyabwe giwamulanga mirembe kati mbadde nzija mpuliriza honorable Lutamaguzi ne muganda nange Sekasi anti wuliriza ombaka wa parliament awuliriza abadde ayogera ku nsonga Professor Warusi muzukuru wa Mbiro Zanja utanudda abakungu bano kubyemengo ebyemmengo abataka tobireta tobikomya awuliriza waliwo kamuke njagalo kiryalinda ku air okusookera ddala president w'eggwanga bw'akyalako awantu kyeyagalire na contributingira abantu banaye tumwebaze ekyokubiri kino abadde akikola even mu kalicho institutions yebisembi abali ali byakawe motoka anti kalicho institutions ne religious institutions bona bandi bafuna webali nnyo ate bamuyita bulijjo abadde ajjanga ku muzikiti ajjanga ku Church of Uganda nagamba muina kye mukola nange contributing nze kyeyagalire ng'omukulembeze w'eggwanga nolwekyo tuleke kukipolisize tuleke kukiteekamu nnyo byabufuzi nti omusajja ono simanya abataka Honorable Lutamaguzi ensonga yagiremeddeko nnyo naye okugimujjako museko webale nnyo nebuuza nti naye ye yawaddeyo ki abataka bantu sibaaliko anti awuliriza nga bazimba ekizimbe kya ofiisi z'abataka tomuwolereza mu kuzimba ekizimbe ky'abataka yawaddeyo agambye nti abataka yajje ku biti agambe nti president kye yakoze musajja ono omanyi wali omuntu omu yansanga nangane obeera ne Honorable Lutamaguzi ku biti ne Honorable Lutamaguzi oyo muganda yesemakula abalala bamuyita Ludamaguzi ewamwe bampita Lutamaguza ngambo okupita mu angoyo Lutamaguza bampita Lutta asalako kati baba tuuliriza be banasalawo bamuganda ayinza okubanga ava mu capital city gye bayita Bujumbura 7 yajja wano n'atandika okubajerega abaganda tebakyaliwo olujogo olwo lwebuze mukola abaganda tebakyaliwo ebyo babikola mu mwaka 1986 gurupu y'abasajja bano abava mu Sikeruwero bajja ne skimu eri wano buli muntu yali prominent nga bakuteekerawo omukazi ewaka abasajja abo bonna bolaba abaluvu olaba ng'ono akaaba ne profesa
nga professor sigamba gwe kati abaali abalumu bonna bagenza okweka buli yalina ekyapa bakuterangawo omukazi buli yalina ekyapa nga bakuteerawo omukazi buli yalina prominent family nga bakuteerawo omukazi naye ng'abaana be babazaalamu bwe bakuzaalibwa omukazi bwe yazaalanga abaana 10 abaana nga be babo abasatu nga be babo anti bali ababateekawo kanso kakibayo n'olwekyo sikutanula badde nkiri yalinga eya nti Professor Walusimbi omukulembeze w'eggwanga bw'ajjawana n'asanga nga waliwo n'omulimu gwe mukola naga nti nze ng'omukulembeze w'eggwanga nkutte mu nsawo mbawadde kino tumusiime era tumwebaze kubanga abakikoze kyeyagalira kanso kakibayo waliwo bwobanga kati wano mu Uganda nze mbeera nnyo mu mupiira bw'ona osasula abazanyi b'omupiira owa Kyamaani wa FUFA Magogo inginiya bw'oba onaasasula obanga onaawaako abataka wabaawo saabataka okawera ddala saabataka n'ayita abataka omuntu omugabi agenda okugaba ekiki ate tomuteerawo condition wezityo ekyokubiri bulijjo omukulembeze w'eggwanga abadde alina waatuuka naga nti ebyammwe ngenda biwa gundi ne bitatuuka waliwo bitatuukira bangi nnyo badde mu PDM ng'alaba tebyatuuka nze siva jjinja kuvuga mafuta ga bwerere kujja wano kunyumyamu bunyumya mba nsomesa abantu ekiri ku ground ekituufu okusookera ddala omukulembeze w'eggwanga abadde alina waatuuka naga nti bano mbawadde kino naye gundi ajja kireeta ebyo kati omukulembeze w'eggwanga baba yeetuukira abagoma ng'esente bazibawo bazibajjako abagoma yawa abagoma baseezi waliwo yasooka n'abagibaweera oli munnamawulire abagoma n'agibawa bagenda tuuka eri nga ebbaasa omukulembeze w'eggwanga zaawa abantu abamu tubawa buwi security okugenda ewaabwe okugiyisaawo otherwise abantu ababa balinze wali ebbaasa zaabwe okuzibanyakulako baba bangi n'olwekyo omukulembeze w'eggwanga bwe yeetuukira naga nti mbawadde kino ate okimanyi bulungi bulijjo abadde akyazibwa ku gundi ez'enjawulo mizikiti kyaki ez'enjawulo naga nti mbawadde kino abadde abawa yes kati kiregeza kino ekyabadde jjo nga agamba abataka nti wano mwagala kuzimbawo kiti nyumba yammeka kiri nomonyi bagenda kuzimbawo ofisi ya myaliro ebika biri 50 naye ate n'ekirala ebika bibadde birina different offices nga ziri mu bitundu ebyenjawulo atubera ku besi zaffe naye kati bwe babaleeta ewamu n'emirimu gyanguwa n'omuntu ogamba nti bankuwa ekyokulabirako tulina ekizimbe gavumenti kyetuzimbidde bakiyita kino ekigenda okuhausinga Ministry ya Justice and Constitutional Affairs DPP ministry zonna zigenda kumba nga zigenda gattirwawo watyawo ebitongole bisinga obungi bakiyita Jairos House Jairos House kiri wano Naggulu ono omukulembeze wa parliament atera okuyitayo wali Naggulu akimanyi opposite ne police ye Naggulu ekyo kiwanvu okitegedde mugenda abantu bagenda kubeerako bonna kati kituyambako nga government nti omuntu bw'abanga ayagala administrator general amanyi wayina okumusanga office ya Justice and Constitutional Affairs Ministry eriawo administrator general eriawo prisons eriawo kwigamba it is one building but housing very many offices nekiyambako mu mirimo okukolebwa n'ebirala kati ekyabataka okubazimbira office ekizimbe ekimu nga offices zaabwe zonna zigenda kubeeraawo kiyambako nammwe oba n'abantu abalala nti Professor Walusimbi bw'ogenda ku office yammwe y'abataka katugeze badina kugenda bakka Bosiro yes nga muzukuru wa Nsamba agenda gye bayita ebuwanda tuli wamu muzukuru wa Gabunga nga agenda Ruddawa Buwaya muzukuru wa kugamba nga mutambula mu ngeri z'enjawulo webale nnyo naye wano bwe mujja ebulange Mengo
nga wali mukkirira bukkirizi kinyana mpindo nokaduka dyakabwe mbadde ndi wafumbe nika ndabe kubenchima bwe bagamba bati webale nnyo babuuzeeko wano yes nga bwolaba emiziro giri egyateekebwawo wano Emmengo wano okulira ne kooti Kabaka Njagala Road nti emiziro gyonna gyateekebwawo nolwekyo offices z'abataka bwe ziteekebwawo kiba kituyambyeko naawe obutagenda bakka yes nogende Emmengo ng'olina byogenza okukolayo owebaka ali wadde mugende eri ebakka ow'enkampani ngenda mu office wano webale nnyo office ate nze ndowooza nti kiyamba nako oba oliawo offices endala gye zibeera bwewaba nga wabaddemu walimu abapangisa n'ebirala kati wano kye muyina kyammwe webale nnyo kubanga akako kasinga akaife mbegeraako kasinga kasinga mbegeraako webale nnyo ate n'amazzi masabe tegamala nnyonta ennyonta teggwa nolwekyo kyobalaba Honorable Tamaguzi bwe nzija wano ofuna omutuba gwa mbanyina omulungamya mu nsonga ezimu omusajja yedirante afuna omutuba naye nga byebyo kakati mbadde nkyamalirizayo okubuuza ku bantu lwakuba olumu tuba tulina okutangaza walala mu nsonga ezimu ez'enjawulo so ebyo byonna byonna naye njagala okukubiriza abatuwuliriza essaawa zino nti ebintu bibiri okusookera ddala twettanire nnyo programu za gavumenti ezaleeteddwa gavumenti ez'okutujja mu bwavu kubanga Profesa Walusimbi n'abatuwuliriza Omuganda yakugamba nti obwavu mpologoma bw'otolwanako ekulya nolwekyo programu zonna ezireeteddwa gavumenti nga zakutujja mu bwavu tuzettanire nnyo okulaba nga tuyina oba oliawo kye tutambula nakyo okubeera ne ssente mu nsawo ate omukulembeze gw'eggwanga yamaze dda okukinoganya n'okutulaga nti ssente zino zigenda kwongezebwako bagenda kwongerako kakasente abantu bafuna akawera naddala ezibadde ziri eza parish development model ezibadde 10 zigenda kwongezebwako kitegeeza bw'obanga obadde ofuna kakadde Walusimbi oyinza otwanga ofuna kamu kitundu bubiri anti ziba zikubisiddwa yes so ebyo byonna n'ebirala naye mbagaliza okuwuliriza okulungi webale nnyo RDC kansoga kibayo Tamaguzi abantu babuuza kabi kasa ng'ombe gy'otambulidde okuva mu nnimiro budde bonna pawotukidde tebo neyanziza mukama wale bantu wali omukisa guno watuleetera fenensi awo fenensi muzungu oyo nga mulimu muzibu ebyo byaffe byebirirokolo fenensi gwaleeta ku weekend eringa yali yayisukiridde eno message ya Honorable Tamaguzi kanso Kibule Hashimu ekikuba mpanga ali Kibule kanso Kibule Hashimu onabe Kibule abeera wa muziro ki ba Kibule wa mpologoma obante kanso Kibule Hashimu ekikuba mpanga kwali nnyo awuliriza amulabire nnyo Honorable Tamaguzi ekikuba mpanga nkulamusiza sikulugudo olugenda Hoima kiri awo waffe kiri waliwo kigende Hoima ekikuba mpanga kakiri wekakiri ayogera ku kigenda Hoima nkubuuzeeko sebo n'okubuuza abantu abansindika mu palamenti abantu b'ekasa ngombe mbalamusizaako Bananakaseke Kapeeka ne Semuto ennaku 2 essimu yange yabadde yagwa naye nga kweri naye nga yagwa obadde onkubira ennaku ezo nsonyiwa nga tonfuna bulungi naye nagifunye yagwa mu nnimiro mukwano gwange omu nga yeekyanga nnyo nekubira essimu n'otakwata ne mugamba munnange nze tebanneekyangirako ndi musajja muzibu nnyo bwe mba nkunnyonnyodde essimu yagwa ebadde yabula teyagwa fact yabula nagiteeka mu silence era kino kyengamba nga abantu tuboteeka essimu mu silence wakiteeke mu vibrator oyinza okwetoloola tewali kesanoonyeza mukumbe essimu olabika wali ogitaddemu akanyonyi omanyimubeera mu meetings ez'endawulo bakulisaayo nnyo mwenna bwe twabadde nabo olunaku lwajjo ebukakalaawo abantu bangi ndowooza mwalabye omugaso gw'omubaka wammwe Tamaguzi natuuse bukakala nalabye amazzi gali era naawe kanso ngenda gakulaga ne engineer yinza kwabulaninga oluzi ebukakala wabeerengawo omuntu abajjanga nga banvumirira oyo mubaka wa palamenti biki naye natuuse we basula we banywa amazzi amakubo nadde ngenze kulungi bwansi era nalese nsasuddeko emitwalo 6
ku bulungi bwa Nsoyo ngenda kwongera emitwalo emirala gibe 9 okuyiwa ettaka mu nkonkenzo era nalese n'ebigoma bye naguze buli kimu nakiguze emitwalo 35 ebyekawomya ab'ekyoga namwe wali eri awagatta Kalege namwe ebigoma bya bigenda kujja namwe nabisasudde naye mbakulisaayo nnyo muyiga obuvunanyizibwa bw'omukulembeze abantu abamagera ne bajjeyo n'abogera ebigambo bingi n'ogamba ono oba kiki ekimwogeza naye ogenda otuuka waasula bantu mmwe mbabuulira wabeera tolonda ng'omukulembeze nga totuuseeko wabeera ku kyalo kye anaabiraba atya anti tosobola oyinza okuleeta omufere politics yafuuse wakweyiya kati mbeera wali mu parliament ne politics is purely business oli n'atunda ennyumba ate yesimbewo waliwo omukwano gwange omu ali mu Western Uganda yali nga nvumirira nnyo yangamba mbu antwale wa Museveni ne muganze mwa Museveni sina kye mwetaagako ne bwemba n'amabanja gange ngeesasulira ekyokubiri neekolera naye nga mukwano gwange baffe tuna mikwano gyaffe mu parliament of course mubeera abeemu ne mwawukana mwa ideology naye yakaabya amaziga yeeweze milioni 7.5 ng'agenda mukamyufu ne kawe 7 oyo yakutteko katono eri mu Western Uganda bo batulina buwumbi tovuganya kakati bwe yagenza ovuganya naye mbadde nkwasitole bwe yagenza ovuganya naye bamuleetako mu kakiiko ka Kosase nga yabba obuwumbi 65 Oni aino bukade 7 ati yebira kwa yabba oli gwe yavuganya nga yabba obuwumbi obwo kakati we batu yali asubira mu bagenda kumukwata ono bamusibe recommendation za kakiiko zali ki ati ye yabadaga what were the recommendations za kakiiko bavumira kakiiko akakosase mwakakiiko kali badde kakola oli kamujja mudda mulesi recommendation oli bamukwate gatalire na kwesimbawo bwe yatuusa ono we yataddenga emitwalo 10 ng'oli ateekawo kakadde abaregistra yagenza okuvaayo ng'oli munne aspendings obuwumbi nga 3.5 ye ng'aweza bukadde lwange 7 obukadde bw'olusambu baabulidde ne buggwawo n'akomawo yeewole Kampala nga teri amuwola kakati wakimbagamba ebyo tikati politics business yafuuka dda tekukyali kuweereza luli politics yanyumanga ng'otuula ne bannabyafuzi nga mwogera eby'obuweereza ne kati otuula ne business people tunda ekibanja kyo nalabye banaabayindi ennaku zino bakola sente abawola oteekayo ekyapa kya kawumbi naye ng'ozze kwewola milioni 10 kati ate n'ezo nga zakiwala zima okudda wabula mwami Museveni njagala kwebaza sitera kwebaza ku mulundi guno bwe twagenze ekyo kiteeke kuliko bwe twagenze mu kaluka botera okugamba Museveni webaze anti nali ngambye ofuna omudaali gw'obukyayi ulirija sebo waki nakwebaziza twagenze mu bumyufu buno bw'NRM for the first time in the record of payments Museveni yaganye okuteekako omukono gwa release nga mugenda mukalulu ababaka bonna abamuyirawo omubiri okuwaayo emwanyi zaffe abayise etteeka lino eryoku civilians back tuyingira mu kooti z'amagye obwedda bali wali nga basamba enzijja omusajja ne tumuyirawo omubiri n'agaana okuliriizinga salale era buli muntu yenna omusanze nga agenda salale y'omwezi ogumwe badde sobola okuyamba kaawo ne molomenti biba bingi kabakaneneko babadde basasula buni gumiikiriza nakuwadde babadde basasula ng'oli agatta emolomenti we ne salale nga bivamu nga sente nga meka ayinza okuweza wakawumbi nkugamba buli muntu afuna allowance ow'enjawulo you don't get the same allowance kati oli ng'asuubira tezijja kujja ku ssaawa eyo okumumanagingira akamyufu okusasula ba agenti ne zino sente zabadde bagula naye yatuuse ku ssaawa esembayo ng'omusajja oli gwe baawe emwanyi zaffe okuzeganzanyizaamu atayagala mugagga yenna aganya okulirizingase naye enkola kale webale point of information ombaka wa parliament mwebeeramu etuyamba ffenna sebo nze ndi DC etuyamba nsoose okumwebaza mumbeere kiyinza okuyitawo ojja kukigira nze nange bampadde akadde anti kankuwe ku information kituyamba ku kyomusaala kyobadde oyogerako njagala kusooka eyo yonna gye twabadde abantu baffe njagala kubasaba kino kikatinga across the country kya ggwanga lyonna
enanga muntu abantu bazibaguza buguza density enanga muntu mwami Museveni n'omukulu akulira akakiiko kananga muntu oba national ID abantu okwewandiisa babivuddeko enanga muntu bazibaguza buguza babasaba emitwalo 2 emitwalo 5 emitwalo 7 please wake up muve mu kusiripingira ku mulimu abantu abasinga eno information ifa abantu gifuna temusobola gifuna kwa abasinga ensimu agita abantu abasinga nanga muntu bazivuddeko bazibaguza buguza enanga muntu erina kuba yabwerere okujjako nga kamba weye ekyokulabira ku kitono nnyo mu bitundu ebyaffe gye tubeera mu Greater Luweero ebyalo ebisinga tebirina masanyalaze ebisinga ensonga lwaki tubadde tulwana nnyo ennaku ezo omukulu omu yaŋŋamba nalebo mbadde sikulaba ne mugamba ntuula kakiiko ne nankabirwa minisita w'amasanyalaze akakiiko ka natural resources twakafuna kampuni empya ya UEDCL esikidde umeme kakati tugenda kufuna ba new contractors bwe tuta incorporating oba okuteekamu ebyalo ebyalina okufuna amasanyalaze tebagenda kubiwa oba neetaaga nsibe naawe mu kuziika abafu oneetaaga nsibe naye mu kwalula abalongo naye ato neetaaga okuyisiza ebyalo byeno n'amasanyalaze kiringa abamu bagenda ne bafuna bano bala district abagabanyonyola abantu omuntu agere n'afuna CD school n'alowooza nti yavudde mu ggulu n'atamanya nti omubaka we bw'atagenda mu education committee kuteekawo nti gomolo yaffe lyetaaga CD school tebagimuwa Kagame gana amakubo teyagadde nabadde n'abasajja nga bagala kwokya bimotoka bya Abubaka Construction mazigo wali eri ku Semuto Road Kapeeka anti ebimotoka byatomera amasanyalaze waya emiti waya nezivaako kati abatomera ne bagenda ne babayimiriza ne bagamba nti temutubuulira kati bano bakye beekozeemu bamaze ebbanga tebalina amasanyalaze muzikiza bali mu kibururu ebimotoka bino ebitujoganga biti lwaki tetwekola mu mulimu kakati kyantwadde intervention ogenda okunyonyola abantu nti teri wa kimotoka asobola kikwata n'atomeza omuti gw'amasanyalaze intentionally oba mu bugenderevu kitegeeza kyamuwabyeko n'emmotoka yonna kebe yange ambaka ba parliament olumu naye eyinza okufuna mechanical problem naye bwe obuvunaanyizibwa ensobi gye yakoze butalipotinga wabakama abe naye ate ne bw'aba alipotinze bano abakola ekkubo lyaffe Matuga Semuto Kapeeka it is a national road kubo lyaffe siri Abubaka Construction Company kubanga ye bamuteekanga contractor wa government akolagana ne government kati eri buvunaanyizibwa bwange ng'omubaka wa parliament okulobingira amasanyalaze ago gwe baatomera gaddeko era twayise njagala kwebaza manager w'e Kapeeka amasanyalaze ge mazigo gazeeko wa UEDCL gwe bakaleta yagazizaako wabula kati obuvunanyizibwa bwe tulina era olutalo lwe lwaba ababba waya z'amasanyalaze electricity vandalism ewaffe professor babba waya bazitwala wa bangambye enakatandagira babbyewo ekyoga babbyewo waya ekanyogoga babbyewo waya wano ng'ekakonde babbawo waya bayitawo bakayunga kati bazibba ne bazitwala ne bazitunda era ono omukulu ayabadde azzaako amasanyalaze g'emazigo yaŋŋambye ffe tetugenda kuzzaako masanyalaze nga temusoose mwe ng'abakulembeze kusomesa abantu nkuuma ya waya kubeera tugenda kuzizzaako bakomewo bakole ki bazibbe kakati ffe naffe tetumanyi kubanga eno gavumenti esobola okumanya nti owa nuupu ayambala akakofiira ka lwedi n'emuwamba n'emuteeka mu basement etasobola kukwata mubbi nabba waya webale nnyo onalo tabamuzi obudde butuweddeko saafe esooka tugikubire twagala ensonga njagala kusaba mu ddakiika yange information ejjagiwa mu budde bwo bayinza okubanga olumu teyamba njagala kusaba mu ddakiika yange okusinziira ku ggwanga nga bwe litambula bannaffe abafuga eggwanga lino maye mutuuliriza nnyo waliwo prime minister bandi bonna batuuliriza eggwanga direction gye muli tuttemu bwe munaaba temusabye tugenda mu nnyanga bwe tulaba fujjo erikolebwa mu ggwanga lino okuwamba abantu okuba abantu sogera bino ebiri mu NRM kuba ebiri mu NRM obubbi n'okwekuba ebyo biri nomo anti uliriza nze ndi musajja yasoma ayawula okuwamba n'okwata ne kidnap bwe mubanga kubanga bwe tutambula mu byalo eyo n'olaba abantu abaweddemu essuubi abaali basuubira nti abasajja mu abagenda eruwero mulina we mugenda otutuusa
nende mukomawo nga mukole fujjo mbu mwami Museveni ozimba bwakabaka bo n'abantu bo wano abantu bafe abali eyo nga mubagoba ku ttaka kino nkireese ssebo mukama wange olw'okugoba abantu ku ttaka okugenda maaso wano naddala mu Uganda kususe abantu abasinga mwami Museveni tokimanyi ffe tetusobola kutuukirira naye wali badde okozesa nnyo information yaffe eno oligijjukira oba abaana bo baligijjukira oba abazzukulu abantu abasinga bakukyaye gwe okujja wano okufuna obukulembeze abantu bye beerekereza nene bafuuka momboze mu nsi yaabwe gavumenti nga weeri nga musobola okuteekawo amateeka n'abantu abasobola okukuuma abantu ku bibanja byabwe ne buli wootuuka bakugoba ku nnyanja oyiyeyo amagye gonna gali mu kusolooza ssente nze sirabangayo magye gasolooza ssente ne gali ku nnyanja gasolooza ssente ono omukulu agamba mbu yateekayo magye ku nnyanja kutereeza nvuba bali tebali mu kutereeza nvuba bali mu kusolooza ssente bawooza bazaakayo bali mu kuwooza webale nnyo onalebo n'ebitundu ebirala byonna eyanziza nnyo information gye mbadde njagala okuwa omubaka akiikirira abantu b'e Nakaseke eyeemakirira okusookera ddala agambye nti omusaala ayogedde ku musaala gwa July president yagana okusaako omukono zento zifulume kino kiwulirize president si ya releasing omusaala omusaala gulilizingibwa ministry ya finance ekyokubiri gwa mu bikopo owuliriza nanti mpuliriza kamumuwulirize ndi mu kugunya okusonsula ensonga zino gwa mu bikopo nkuli now kakati omusaala gwonna ogwa July buli mukozi wa gavumenti yenna gyali akimanyi nti gukeerewamu ogwajwa gukeerewamu why tugenze mu financial ya endala era ono mbaka parliament atula mu parliament mubuuze July yali afunyeeko omusaala ng'emyezi emirala gyonna anti wuliriza kasoga kiba yalina omusaala guva ku consolidated fund si bwe kiri omusaala gwa July gukeerewamu olwa financial implication za budget webale nnyo nti tuli mu financial yaki endala tuva mweno tugenda mweno webale nnyo nolwekyo ekyo ne kikeereya omusaala era olumu naffe tukeerewamu okugufuna okay nensako si president kulide now si president asibya bufuzi katusoka tuligulize kasoka kibayi appropriator bwa kugamba appropriator bwa kugamba nti ne ministry ya finance yoyogera the minister of finance is the president on behalf of the president but you see munyo uliriza president yakuwa omusaala kati dindako president yakuwa omusaala ani ateka ko mkono kati lwacho omuvumo oba yagukuwa siza mu 7 mukuru professor but you see sagala mufuka emotional sokabula gusensongai point yange jembabuulira bano lwakuba tebaagala kugiwulira gwe tokola mu government oli afuna omusaala nange appropriator bakozi ba government consolidated fund yebawa sente yemujanga sente webale nnyo naye ministry ya finance yesindika omusaala guno owuliriza bulungi nga public service emaze okumanya nti professor Warusimbi akora mu kifo bwekiti gundi akora mu kifo bwekiti ngera ku criteria zonna wazimarayo noteekebwa ku lukalala olufuna omusaala gwaki gwa government public service ministry ya finance nesindika omusaala ogwo era buli muntu agufuna okuva mu banka gye wateekayo details zo ali kuyakugombolola owuliriza siri kugombolola kakati mbuuza honorable Rutama nze kyembuuza muntu amanye ebintu mbuuza president wuliriza kyenjagala okumalawo president ensonga eno tagibeeramu wuliriza yaddeeyinza okusayininga abantu bagenda mu kamuifu nga tebalina sente kati abalonzi babakulira baasoma gundi teweeswaza asobola okubanga nasoma okusinga ewuliriza kyengamba president tagambangako nti bano kambawo omusaala mukamyufu okiwuliriza bulungi bwe mubanga mwabadde mu delays ku musaala gwa July ekyotasoma oba ignorant ku kyo kunyiriza n'okumanya tosobola olwo oba okoppa kati kyembuuza ogambye tebakubuuza yawa statement agambye omusaala gwa July ne August tegukeerewa
bwe tuba gukeerewa olw'ensonga nti budget kati tonkutte bulungi anti kati gukeerewa olwa budget olwa finance y'empya gye tuyingira kati nga bwe tutudde wano ayogera ku side ya government era adefendinga ki government era mumanyi nti asobola okubanga ebitambula munda abimanyi otusinga njagala atunnyonnyole kyapulayinga mu Uganda yokka oba mu nsi yonna mu kaseera kano kapulayinga mu Uganda yokka oba wonna anti wuliriza era bwe kiba bwe kityo ye eddagala kiri alaba erina okukolebwa kuba tetujja kutambulira mu mbeera eyo Walusimbi okimanyi bulungi nti eggwanga ligenda mu financial y'okutandika na lumu July gwe mwaka gw'ebyensimbi anti gwe mwaka gw'ebyensimbi ogwa gavumenti ogwa July nolwekyo batandika okubalanga lumu ogw'omusanvu so omusaala gwonna olumu n'ensako bikeerewamukko ogw'omusanvu naye sigamba nti tebagubawa gukeerewa mu katono olw'okuwalina ebintu byokyaterezaawo weebale nnyo so kakati kino tekisoose kukolebwa lukka kikola buli mwaka ekyokubiri n'omwaka oguwedde mu gw'omusanvu okulonda tekwaliwo era gwadireyingamu katoyinza kugamba nti President Museveni kansooke mbawummuzemu kati obudde